mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe onakonya tunuulira eddagala ero liyitibwa akawukiwuki oba akasekera njagala tunuuliraako akatalina maggwa kenjagadde ke tuba tutunuulira akasekera ako kagenda kuyamba naddala ku ggwe omuntu ng'oyagala obeere ng'olina obuganzi ku mulimu gwo owa boosi wo owa omwami wo owa mukyala wo mu banno beera ng'otunuulira akawukiwuki ako oba akasekera kajja kuba kakuyambira ddala bulungi nnyo. Ketugenda okutunuulira keeko akatalina maggwa nga bw'olaba ako tekalina maggwa. Bw'obeera okafunye beera ng'ofunako obukoola buyengere mu bbaafu beera ng'obunaabako beera ng'onaaba kawukiwuki ako mu kanaaba tujja kukayita akasekera era osobola okunaaba ng'eno bw'oyogera nti kano kasekera njagala omwami wange abeere nga nsekera. Akasekera ako kalungi nnyo naddala ggwe anoonya okwagalwa beera ng'onaaba ku kasekera ako kajja kuba kakuyambako. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.